Oluvannyuma lw'abasuubuzi b'omu katale k'e Kasubi okwekalakaasa ku ntandikwa ya ssabbiiti eno, olwaleero tuzeeyoko okulaba embeera abasuubuzi bano gye balimu, nga tusanze embeera eri mu nteeko era nga buli omu ali mu kukakalabya mirimu gye. Bani kale genda owaabe genda wali obenga akola babakwata mu kwogerako ne ssentebe w'akatale kano Ronald Zibu ategeezezza ng'oluvannyuma lw'okwekalakaasa basituka bukolokolo paka ku ofiisi za KCC mu Kampala okubamala empakaasa ak'okumalawo enkaayana ze baali balina. Twagera mu lukiiko n'abaali bawakanya etuuka mu ssekanso ne tutegeeza nti yo ye yasigaza omulimu ogw'okunoonyeza abasuubuzi b'akatale k'e Kasubi ekifo. Teri musuubuzi w'akatale k'e Kasubi alina buyinza ku bifo ssekanso kyegenda kukola ki kugula, kubanga technical team ya maliriza okulambula ebifo ebiriwo era neerondako kimu byo kijja okukola ki okugulya abasuubuzi b'akatale k'e Kasubi. Abasuubuzi bategeezezza nga kati bwe bakkiriza okugenda mu kifo kyonna gavumenti kyenaaba ebafunidde. Gavumenti bw'eneeba ebuze ekifo era gavumenti ekifo kyeneeba tetujja okgenda nakyo. Tewali buzibu kuba omuntu bw'aba akuwadde ate togamba nti awo saagala. Tetwagala kuva ku kkubo tetulina katale. Tufunako entula wamu kituyambako mulimu gujja ssente eziweredde abaana baffe. Bano bagamba nti enfunda nnyingi gavumenti ebadde ebasuubiza okubafunira ekifo, kyokka ne bikoma mu kwogerwa bwogerwa nga kati ku ssaawa eno yabalaze wa we balina okulaga ng'era si baakulemera mu kifo kino. Tulina obwesiga nti gavumenti kyeyeeyama okutulowoozaako n'okututeerawo ekifo tugenda okukolera eri mu purosesi era tusuubira okuba nti eneetera okumalirizibwa tufune we tugenda. Ffe ng'abasuubuzi bano twali tetulina ttaka. Twasaba gavumenti etukole ki? Etunoonyeza ettaka we tukolera. Wadde ng'abamu bakkiriza waliwo abakyawalidde nga bagamba nti ekifo gavumenti gy'ayagala okubatwala kitono nnyo so nga akatale kalimu abantu bangi nga n'abasuubuzi abalala bakyajja okukeeyuna. Tusaba gavumenti etukuje ekifo ekitumala so sigenda mbino byalitwalonda omanyi twalonda bakyemaani baffe tubateekayo twabalonda bo basalawo bo bagamba nti abasuubuzi basalawo okugenda mu kkoona naye ffe tetusalangawo okugenda mu kkoona tuyinza kudya akatale kali awantu awafuna tutagenda kujja kiwulira. Shamshad Narujja yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV1.